Omulyambwa Kyekki. Waliwo enjawulo wakati w'ekigambo ebulyambwa n'omulyambwa. Omulyambwa muti ate ebulyambwa kiba kifo gy'oba osenze. Enjawulo ki eri wakati w'omulyambwa n'ebulyambwa? Kansokere ku bulyambwa. Omukyalo ono yeddira ngabi era ng'omukyalo ono munyolo. Abuuzizza ekibuuzo nti omulyambwa lwaki tegufumba era lwaki batugaana ogufumbisa? Kakati kankwanukule. Ebulyambwa kye kitundu oba ekifo gy'osenze nga walako n'ewammwe era ng'okudda ewammwe kizibu. Okitegedde gye bayita ebulyambwa. Okugeza nga bw'onoova wano n'ogenda e Congo n'osanga nga balya nkima kyokka nga y'emmere eriwo. Obanga bw'onoova mu Uganda n'ogenda e Bulaaya oba mu China, kyokka okugenda mu China omaze kutunda kibanja kyo, sente ezikuza tozirina, tolina nawe oyinza kutambuza bigere kudda. Naye nga buli wodda ne ku mulirwano tugambe nti bali enkima oba amakovu oba emisota, ne ku mulirwano ne wolowooza okuddukira wonna ojja kusanga zenva. Akati n'osalawo n'omutima gwo n'ogala naye ne baana babirya bantu ne baleeta ekkovu essavu nga limerewenya bulungi oba omusota. Ate n'emisota bw'ogibaaga gibanga mmamba. Abantu ba wano nabo baaganira bwerere ejjirya, kubanga omusota bw'ogubaaga n'ogutemaatema ebifo olabanga emmamba yennyini. Abantu ba wano si bangezigezi. Enva tubeera nazo ne tuzikombako. Ombwa emisota tebagirya, ate nga bw'ogusala gufaananira ddala emmamba, ekyennyanja. N'essiri ogwo n'olaba ekkovu nga litambula akasana kalyokezzaako, n'olaba omuzigo kungulu ne batugaa temugalya. Nze nja kutandikawo ekibiina ekigalya. Okitegedde? Famire yange tutandika okugakwatanga. Ekkovu lyakibwako omusana n'olaba omuzigo kungulu. Naye obutalya bintu ebyo kyava mu bajjajjaffe ababereberye. Bajjajjaffe baakuliramu olukungu oba obulangira bungi, kale baalinga tebalyaguzibwa, kubanga ebyokulya wano mu nsi yaffe Uganda mwebiri byabanga bingi. Ettaka lyaffe eggimu, tusobola okwerimira, mulimu enva ez'enjawulo, ensolo ez'enjawulo. N'olwekyo bajjajjaffe ebimu byabirekanga nga balaba tebijja nga tekisaana. Ate oluusi n'ebintu ebimu byabalwazanga kubanga muwanga tegafaanana. Ennono n'obuwangwa byaffe bya njawulo. Tetulya misota, tetulya nkima, tetulya mbwa, tetulya makovu, tetulya bintu bya njawulo. Okitegedde ebyenda by'embizzi tetubirya. Ebintu eby'enjawulo, emitwe gy'enkoko, ebigere. Okusinziira mu buwangwa n'ennono, bajjajjaffe beenuguusanga nnyo kubanga ettaka lyaffe eggimu beerimiranga. Kale okutwaliza wamu nti ensi yaffe ngagga bw'oyagala ebintu ebisinga obungi mwebiri. N'olwekyo tetulyaguzibwa, tetulya buli kimu, tetulya buli kitusanze, okuggyako ng'ogenze ebunaayira nga tolina transport akuzza, y'emmere eriyo. Awo omuganda wa wano oba omuntu munnansi wano mu Uganda asobola okulya ekintu ekyo olw'okulemererwa. Akati ebulyambwa kye kiringa bw'onoova e Rwanda n'ojja mu Buganda. E Rwanda nga togenda kuddayo zze n'osenze eno n'osanga nga beesiba mbugo naawe n'ozambala. Okitegedde? N'osanga nga wano balya bbi naawe n'omulya, kubanga buli mulirwano na buli woddukira bbi yaliibwa. N'obeera nga tasobola kuddayo wammwe, era ogenda okuddayo wammwe nga bbi oyo omuliddeko era ng'omutenda buwoomi, kubanga ewammwe bulijjo temumulya era ng'omwenuguusa. So eno n'osanga oli nga mu kusiikasiika bbi obulungi n'amusaliramu ennyaanya n'akatungulu, ate n'owulira nga kikambwe, n'amukaza bulungi n'obeera nga alya kikyapati. Okitegedde? Kale no kyebayita ebulyambwa, nti bw'ogenda ebulyambwa naawe ozirya. Ye wantu oweesudde ewammwe, bw'okyala ku mulirwano nga balyambwa nga wammwe temuzirya, osobola okulekawo emmere n'oddayo eka. Naye ebulyambwa kitegeeza ekifo ekyesuddeko ewammwe. Akale ekyo nkimaze. Akati bwe tudda ku muti omulyambwa, tulina emiti gya mirundi ebiri. Waliwo omuti
ogwasuulwangako embwa. Emiti gya mirundi ebiri tulina omuti gw'ejjirikiti. Omuti gw'ejjirikiti gwawakanyizibwa nnyo bajjajjaffe obutasuulwako mbwa. Ne bafuna ekifo ekirala gwali muti omulala gy'emiti ebiri egyasuulwangako embwa. Omuti gw'ejjirikiti gumalibwako ebintu bingi. Omuti gw'ejjirikiti gusobola okumala ensonga ez'enjawulo era nga gutudde mu bwa Ssewamala. Kyokka omuti gw'ejjirikiti gukola ebikkaliriro by'empewo ezisinga obungi, okugeza Obwakabaka, Kabaka Bulamu, Kabaka Ndawula, abalongo ng'Omulongo Kizza, bamaama bannabinne okutuulira ddala mu buyinza obw'owaggulu. Ejjirikiti eryo limala ebintu bingi. Kyokka ejjirikiti mu mawanga g'Abachwezi likola ensonga nnyingi era ejjirikiti livaamu ekikkaliro kyabwe. Gamba ng'entebe kwe batuula, ejjirikiti lisobola okukola ekituntundu okupandira empewo. Era Omunyarwanda bw'abanga anaasamira, kitaawe w'abaana bano atuula ku jjirikiti ku ntebe ey'okugulu okumu, ne bamubikka essuuka wamu n'abaana bano ne bayita empewo, kye twandiise okubandiza lubaale. Ejjirikiti Omunyarwanda kwalira emmere era Omunyarwanda liggabuliro lyekkulu kwagabula. Ejjirikiti eryo limala ebintu bingi ku bakazi b'embuto, liyambako ne mu kusesema, liziyiza okusesema. Ejjirikiti likola ebintu bingi, n'omwana agudde emmeeme emabega asobola okulyeyambisa ebimu ku bitundu byalyo. Era ejjirikiti litereeza emmeeme y'emabega. Okitegedde? Ejjirikiti lisobola okukola ng'essowaani y'Abachwezi okulirwa emmere yaabwe ey'ebijjulo. Ejjirikiti libaggyibwamu essowaani eyitibwa embeehe. Era ejjirikiti ne settaala bisobola okweyambisibwa mu kubajja ebyanzi oba okuweesa ebyanzi. Essowaani embeehe ey'Ekinyarwanda yeeyambisibwa mu kukola ejjirikiti. Ejjirikiti jjirikiti ekkulu erikolebwamu engabo z'Abakabaka n'engabo za Lubaale. Engabo zino ze tugula mu buyumba bw'obuwangwa ezikoleddwa mu miti mu mbaawo ez'enjawulo, gamba mu kalitunsi, mu miti egy'enjawulo. Engabo ezo tezikola maanyi ge gamu n'engabo ekoleddwa mu muti gw'ejjirikiti. Engabo ezo ezisinga obungi ze tugula nga tetumanyi miti ki, mbaawo ki, ebiseera ebisinga obungi tuziteekawo ng'ebimuli. Era Lubaale n'azikkiriza olw'okuba nti waziguze totegedde. Naye engabo ya Lubaale enkulu yandibadde ebaggiddwa mu muti gwa jjirikiti. Kale no ejjirikiti limala ebintu bingi nnyo. Ejjirikiti eryo lyalwanyisibwa nnyo obutalisuulako mbwa, era ejjirikiti lyalwanyisibwa nnyo obutalinaabirako byogo. Oli kyeyava asimba amayirikiti abiri n'aga nti lino ejjirikiti linaabanga ery'okumala ensonga, lino linaabanga ery'okuwummulizaako ebitaataaganye, era ne likola obwa Ssewamala. Era ebintu bya Lubaale nga bibadde byasoba bifugikibwa ku jjirikiti. Kyokka tebifugikibwa ku jjirikiti likola mikolo, wabula bifugikibwa ku jjirikiti eryo eriba lyalondebwayo nti lino lye linaamalanga ensonga. Kale nno omuti omulyambwa mwawufu ku muti ogw'ejjirikiti. Omuti omulyambwa asobola okukugereza, tosobola kugutegeera kusinziira ku bikoola byagwo n'ebikuta byagwo n'enkula yagwo. Tosobola kugutegeera okuggyako omuntu agumanyi. Omuti omulyambwa tegulina nsonga gye gukola wadde okuzimba ennyumba ya Lubaale, wadde okukuma ekyoto. Okitegedde? Omulyambwa gwe muti ogutegeeza nti kwe kwasuulwanga embwa era ze zirina okusuulwanga ku muti ogwo. Omuti omulyambwa gwe gwasooka okukola omukolo gw'okusuulibwako embwa, ejjirikiti lyajja luvannyuma. Omuti omulyambwa gwasuulibwangako embwa, abantu baddangamu okulumbibwanga ebintu eby'enjawulo, ebisolo eby'enjawulo nga bibalumba mu maka gye twandiise emizimu gy'embwa. Ebisolo ebisinga obungi bikola emizimu. Ente zikola emizimu. Okitegedde? Embwa zikola emizimu. Ekyo naakiwakanya simumanyi. Ente mu ddungu weefiiridde wasobola okumala ebbanga nga tewamera muddo. Olw'okuba abantu tuli ente, muyinza okuza nti ente kisolo kya jjenjeero. Ente erina amaanyi era omuntu bw'afa akomawo akweyoleseza mu nte. Ente erina amaanyi. Ente etudde mu buyinza obwenkanankana okunukkiriza obuyinza bw'omuntu. Okitegedde? Era ente yateekebwamu bingi. Era ente singa efa mu ddungu oba mu ttale n'egwa ewantu, weefiiridde wayita ekiseera nga mukyasobola okulabawo.
era tewamera muddo okakasa nti ente erina amaanyi. Ente we yafiira ne bwaba wayise ebbanga nga ddeneko, singa obeera ojja ng'olunda ente zino, ente teziryawo muddo era ente zimanya wadde nga wayise ebbanga ddene. Okitegedde? Ente tezisobola kulyawo muddo era ente ziba zityawo era ente zeebalamawo nga waafiirawo ente ebbanga nga liyise. Ente ekola eddaalo, ente ekola ekijja lwakuba nti kisolo. Naye weegudde wabeera afuddewo gamba nti oba tuziike ng'omuntu bw'akola. Nedda, kubanga ente ziriibwa buliibwa. Naye twogera ku nte efudde yokka n'efiira ewantu ku kisaka. Ente teziddamu kulyawo muddo ne bwayita ekiseera nga kineneko. Era ewantu awo walwawo okumera omuddo era wabeerawo nga kazinga nga tekamerawo omuddo. Abalaalo oba abalunzi ekyo baakikolanga bati: ente bwe yafanga baamenyanga ebiti biyitirivu nnyo ne bagisuulako, kwe kuziikibwa kw'ente. Okitegedde? Abalaalo mu ddungu edda ente tebazisimiranga kinnya, tebaziziikanga, baakuŋŋaanyanga biti biyitirivu nnyo ne bagibikka n'ebuliramu. Tewali nte esobola kulyawo muddo, so ne bwe wayita ebbanga ng'ente yaggwaawo era ente eziriddako zimanya ekifo ekyo so nga tezaaliwo. Okitegedde? Mu mbeera bw'etyo. Kakati embwa singa abantu bamala gasuulasuula mbwa, abantu batandika okulumbibwa emyoyo egy'enjawulo egitudde mu bisolo omuli okubagyonyesa mu mayumba gaabwe, kubanga embwa yateekebwamu amaanyi agatuulidde ddala mu emisambu era embwa bw'efa ekola omuzimu. Era akawanga k'embwa abantu abakalogeramu abantu batera okubasobola n'okubawangula, kubanga embwa etumibwa. Embwa mu kutumibwa bw'ogitumiramu ejjembe lya kifaalu, omulimu ogutumiddwako embwa etera okuguwangula era abantu abo batera okubatta be balogedde mu kawanga k'embwa. Era si kirungi muntu okusuulira akawanga ka mbwa mu mulyango gabuukabuuka. Bwe mubeera n'amaka ng'olina omukazi we asobola okuvangamu embuto, kubanga embwa eri mu bw'omwoyo ebeera eziryamu. Okitegedde? Abaloga abasinga obungi abaloga bannaabwe beeyambisa nnyo akawanga k'embwa. Si kirungi kawanga ka mbwa waka kubeeranga nga mukabuuka. Okitegedde? Embwa ekola omuzimu, ate omuzimu ogutategeera, wabula omuzimu ogukola ekyo ekigutumiddwa. Eddogo lye bakusindikidde mu kawanga k'embwa lyawufu mu ddogo lye bakusindikidde mu mbuzi. Amalogo bwe googeranga ne gagamba nti twaweebwa mbuzi, ago gaba yadde yadde. Amalogo bwe googera ne gagamba nti twasindikibwa mu mbwa, olina okugenda ku musawo nga mukugu ng'alina ejjembe lyaliesiga. Okitegedde? Kale nno amalogo gye gali. Naye era amalogo mutereeze empewo, amalogo tegajja kujjanga mu bulamu bwammwe. Amalogo gagenda okujja ewuwo osangibwa oliko ebbanja. Okitegedde? Kakati ekitundutundu ky'omuti omulyambwa, omuti oba ng'obanyonnyola entya nti gufaanana bwe guti. Omuti omulyambwa gye guli era tegukola mikolo gyonna era gwakolimirwa. Omuti omulyambwa gwasuulibwangako embwa abantu nga bafuna ebizibu. Omuti omulyambwa abantu ne balekera okugusuulako embwa, kwe kusalawo ozisuulanga ku jjirikiti. Amayirikiti ne galondebwamu emirundi ebiri. Waabangawo ejjirikiti eryamalanga ebizibu, ne wabaawo ejjirikiti eryaweebwanga ekitiibwa obutateekebwako bintu bitasaanye. Ne bw'oba ne lubaale nga yasoba nga bakukwasa ebintu byagaana okuvaamu, ebintu ebyo bisuulibwa ku mayirikiti. Kyokka si buli jjirikiti. Waliwo ejjirikiti erikusabibwa okusimbibwa mmwe ku mbuga oba ku lujja oba mu kibanja. Eryo si ly'ejjirikiti erimala ebintu. Ejjirikiti erimala ebintu lyasigalayo ku ttale. Eyasooka n'abako ejjirikiti lyasembeza awaka, ge mayirikiti 2. Oluvannyuma lw'omuti omulyambwa okubeera nti embwa bw'ogenda ozisuulasuula, omuti tegwalina maanyi gasobola kontrolinga mizimu gino egiva mu mbwa. Abantu balumbibwanga emyoyo egy'enjawulo mu kiro nga beebase mu maka gaabwe. Abaaliwo ne bakizuula ng'embwa ze zivaako obuzibu. Embwa zikolera ddala ekitundu ky'emizimu egitategeerekeka.
era kyova olaba nti mu famire yammwe bwe mubeeramu abantu abayisa obubi embwa oba kapa, ebyo ebintu birabibwako baana. Ebisolo ebyenjawulo ebikugoba n'embwa ez'enjawulo, ebifo ebitategeerekeka, ebisolo ebitategeerekeka, si kirungi muntu kubeera mu famire notta misota singa obeera mu lubaale. Kyokka atamanyi lubaale omusota kiba kituufu ogukuba kubanga gwandikuluma, kuba togumanyi, tebagukusomesangako, tolina kiwali okoze kikwatagana ku lubaale. Bw'olaba omusota n'oguleka guyinza okkulojja n'ofiira bwereere. Kyokka omuntu ategedde ku mpewo alina ebintu by'atasaanye kutta. Omuntu ategedde ku mpewo bw'abanga abadde azitambuza afukamira bufukamizi n'agamba bajjajja mbatidde. Era omusota bwe gubeera mu nnyumba bwe bukyenkya agenda okulaba nga takyagulaba nga gwagenze. Okitegedde? Omulubaale talina kutta kkapa, ate talina gibonyaabonya, ate talina giryako kyakulya. Omulubaale talina kuttira bwereere embwa, talina giryako kyakulya, era alina ogiyisa obulungi ng'omwana oba ng'omuntu ow'omugaso awaka. Abaana abaliddawo, abaana n'abazzukulu baleme kusumbuyibwanga bintu ebitategeerekeka, ebirooto ebyentiisa, ebirooto ebyo by'okulootanga embwa nga zeegatta, oluusi embwa nga zirinnyira omuntu. Emyoyo gy'embwa tegyefiira, emyoyo gya zikapa tegyefiira, emyoyo gy'emisota tegyefiira, tegyebulizaayo, n'emyoyo gy'ente tegyebulizaayo. Eriyo ebisolo ebirina amaanyi nga bw'okitta kikomyawo omuzimu ng'omuntu. Kyokka eriyo ebisolo ebifa nga bwe kiba kifudde, naye mulimu ebisolo ebyenjawulo nga bwe kifa emizimu gikomawo ne girumba abantu. Babagaana okuttira obwereere ebintu, naddala ng'oliko empewo oli mu lubaale. Ekintu ky'ottidde obwereere gwe togenda kulaba kibonyobonyo kyakyo, kigenda kulabibwa muzzukulu wo anajja mu maaso. Abeere nga buli kaseera embwa zimugoba, embwa oba mwana wa buwala aloota embwa zimwegattako, oba ebisolo ebyenjawulo. Kale nno omuti omulyambwa tegwamalanga nsonga, kyokka ng'ate gwafuulibwako okusuulibwangako embwa. Abaaliwo ne basalawo ne bateesa nti ejjirikiti likole entaana ya wambwa, era entaana ya wambwa enkulu jirikiti, era ejjirikiti terifumba terikuma byoto. Okitegedde? Si buli jirikiti ly'osanze nti ttuufu. Amayirikiti agasinga gamaze ebintu bingi, ne bw'oba n'ebintu nga bikulemeredde mu nnyumba musawo yabikolera era biwummulira ku jirikiti lye limala ensonga. Kansubire nti omukyalo n'ategedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko, Munnabuddu.